obudde emyaka gy'olimu mwe weeyitira smart wire ojja gimala nga smart wire yo tekuyambye kubanga tojja kugizaala mu mwana tojja kuba na mwana n'omu kuba omukazi oli yajja kugambira nti nze buna ebyokuzaala nabivaako sikyasobola kuzaala kyakubiri nali nfunye kansa wa nabaana ne bamunzijamu ndowooza okiraba naye gwe ofuŋŋanye olowooza nti opima bintu bya bugagga omukazi amaze okukola ebyobugagga ebyo tumuyita musiru abeera alina limiti gy'ateeka ku muntu by'anaamuwa ajja kugulira engoye zonna z'oyagala agulira amasaati g'oyagala kuwa essente ez'okucakala 20,000 ate ocyakalawa mutambula babiri anti kwe kucakala ne mucakala naye buli watuuka bbiru agisasula engoye n'emmotoka ajja gikulekera ne bw'ogisensebula emmotoka yabukadde 14 temusala abaana be ebintu bye byonna aba yabiteeka dda mu mannya g'abaana be era bw'obanga byobala gwe ogenda kuviiramu awo emyaka gye givuuka ogenda gikozesa n'amaanyi mangi nnyo kubanga ofutubadde ku mukazi gw'otalina kyogenda mukolako yalwanalwana dde entalo gw'olowooza nti gwe onaamwebakako osengule obukyala bwe budde awali evviivi oba bumala budde Tronaz Media kwetuli nga bulijjo abakimanyi mukimanyi naye nga tubeebaza mwenna mwebali kubeera nga mubeerako ku mukutu gwaffe guno ate nga mu abasubscribing tubeebaza nnyo akensusu namwe abatana bakusubscribinga musubscribinge abasubscribing edda mwongere okusaasaanya kwe kusharinga abantu basobole kubanga omukutu bagutegeera okusingako nga bw'okimanyi amaanyi nga bulijjo Tronaz nga ndine kojja kagato gwe mumanyi obulungi abasinga kati manye bali kusaidi yaffe ya live batandise dogama nti oyo waffe awo nno tulabe olwaleero omulamwa gwaffe guli kuki nti abakyala emirundi esinga obungi mwekubirira ate nga mukimanyi kojja kagato ye kojja alina okusinga okwogera ku bintu by'amaka omwami n'omukyala okusinga n'oba boyfriend ne girlfriend byonna bye bimu tobuuza nti naye nga kojja kagato ng'atakula nnyo abakazi ng'atakula nnyo abasajja ayogere ku kikunku alina okwogera ku ebyo ebiso ebirimu omulamu byalaba byalina okutereeza bwe olabanga olinamu ensobi tunulira weetegereze ofunemu ekyokuyiga weetereeze bw'oba olabanga kikulemeredde nga kimwetaagisa okumufuna enamba bulijjo ebeerako era ajja kubanga ayongera okugibawa nti olaba olina kyoyagala okuyiga gwe omusajja n'okusayininga wali kwawukana n'agamba bamala kumpa ebyange ndyoke nsayininge naye kakati omusajja abasajja beebuuza kakati ate ffe omukazi mbadde naye ebbanga kati obudde bw'okwawukana butuuse ebintu ayina nze nga omukazi agenda bugenzi nga sina kyemufunyeeko kojja ekyo kyo kiri kitya ekyo kirungi nnyo webalire ddala naye kirina entegeera za mirundi mingi zolina kitegeereramu okwawukana n'omukazi kwa mirundi mingi okusooka olisooka ne bwebuuza nti gwenjawukana naye yaani gwenjawukana naye munjawukana naye ntya gwenjawukana naye maze naye ebbanga ki gwenjawukana naye namufuna ntya gwenjawukana naye ye abadde annyamba atya waliwo omukyala gwoba wafuna nga wakukwana muwala mukwana omuwala najja ewuwo embooko neevuga n'agamba siva wano oyo naye ali awo eriyo omukyala nga wagenda n'omusanga waabwe n'omukwana ne bukya lumu nakkiriza najja ewuwo n'ogenda n'okyalako ewaabwe ne bamanya nti gundi alina mukwano gwe ekyavaamu n'obeererayo ddala n'obeera naye wadde nga toyanjudde naye ng'ate abantu beewaabwe bakumanyi nebeerayo omukyala nga wagenda n'omufuna n'ogenda n'okyala ewassenga n'ova ewassenga n'ogenda n'oyanjula taata n'akugamba nti n'omutwalo gwange njagala ga lubindi
oba njagala olweyo nenzimu oyo taata oyo omukazi abawuwo muba muli mu bufumbo gye bayita customary marriage ne wabeerawo omulala nga ye bwe mwava eyo okwanjula okwo ate mwagenda ne mu kyaki gye bayita holy matrimony oyo naye aba mukyalawo kati munjawukana nabyo era n'emitendera bwe gibeera kati omukyala wali bwajja n'akusanga nga tolina mmeeza n'ogula emmeeza nga mulimu embi muba mugiguze babiri n'ogula entebe nga mulimu embi muba muziguze babiri n'ogenda ng'ofuna ebintu nga oli naye oba mbeera ki oba mbeera ki omukyalo oyo bwe muba mwawukana amateeka bwe gagamba aba afunako ku bintu ebyo mubigabana era ndowooza kiyinza n'okuba nga kizingiramu n'essente eziri ku akawunti ne bazibala bulungi ne bamanya nti kuliko obukadde 35 akawunti sokoti si nze mbyogera nze sirina mateeka ge mbagira bantu gabawa gakole ewaabwe nze njogera ndowooza yange nekyendowooza ekitono kyemmanyi ku mateeka amateeka tegayinza kukkiriza muntu gw'obadde naye emyaka 12 nemukolanga akugololera n'akwoleza n'ogenda n'okola n'ofuna obukadde 3 nga ye yayozezza engoye yakufumbidde emmere yakutadde mu mbeera okusobozesa okugenda okukola ye aviiremu awo sirowooza nti amateeka gasobola okukikkiriza obeera olina gw'oliiririra ekirala omukazi ajja kufunako sente ate birina enjawulo engabana ey'omuntu nga mwawukana n'engabana y'omuntu nga afudde birina enjawulo wano nga mulamu mwawukana kibagamba okutema ekiwato mutema kiwato makkati bwe giba mizigo ena atwalako 2 naawe 2 naye kakati kojja atutte ebiri kale nzikiriza siwakanye kubanga ge mateeka atutte emizigo 2 nange nsigazizza 2 kati ludde ki olusigala nga lulabirira abaana ku mizigo 2 n'oli atutte 2 anti otusooka ne tubuuza nti buli omukazi lwe bamubuuza nti gwe abaana baani ayogera ani babo agenda bwe baba nga abaana tebannatuuka ku myaka gisobola kubeera nga bava ku nnyabwe agenda nabo ate era n'okwatanga ssente n'omuweereza ez'okulabirira abaana tolaba kyekirimu kwekyanza abasajja bajja kwekyanga naye nga tebeekyanga lwakuba bategeera nnyo abasajja tebeekyanga lwakuba bategeera nnyo beekyanga lwakubanga tebategeera mateeka tebamanyi kye boogerako teriyo bw'oyinza kugamba mukazi nti gw'oba olabirira abaana kati ate ava engeri yagula emmere agiweereza ewuwo ng'ate abaana baabo n'amanya wabatuuma ga kikaakyo tekisoboka era omukazi bw'aba agenze gw'omugje mu bulamu bwo naye akujja mu bulamu bwe obulamu bwe n'abulekamu baana kyogamba abasajja bakukaaba mpaka kuwulira bubi abasajja bajja kukaaba mpaka lwe baneetamwa bwe bali batebeetamiddwa bajja kusigala nga bakaaba manyi waliwo n'abasajja alowooza nti akatego ke kali ku baana abaana tebava wano baba tebava omukazi talina kyafiringa mukazi tolowooza nti ayagala nnyo abaana tebakulimbanga teri mukazi ayagala mwana kojja kadde mwaka tebakulimbanga ne bakulya ne ssente zo nti omukazi ayagala nnyo ki abaana abakazi tebaagala ki baana golowooza abakazi basingo mother b'owulira abo obalaba otuuka awaka nga taliiwo aba yalazeewo naye abaana tebabaawo awaka n'agenda yenjeri omukazi ayagala musajja tayagalanga ku baana ekimwagaza omusajja kubanga omusajja nga yafudde bamuyita namwandu omukazi naye ate omukazi bw'afiirwa omwana tebalina linnya lye bamuyita nti wafiiriddwa omwana nti bakuyita namwandu w'abaana oba ki tekiriiyo tovolaba omukazi afiirwa nnyo toyinza bw'ofiirwa abaana bana teri musajja ayinza kukutya naye n'ofiirwa abasajja bana owokutaano okujja okukwana n'omugamba nti munnange njagala odde mu kifo kya bba wange owokutaano eyakafa ayimirirawo naye nga waliwo ayinza okyogera mbadde mu kifo kya bba wange kitegeeza omukazi asinga kwagala ki musajja okusinga abaana omukazi ne baba yakafiirwa abaana bana n'agamba nti munnaye nazaala abaana bange 4 bafa omusajja takitya naye mugambe nti mbadde nakafumbirwa abasajja 4 naye munnaye nina oba kisiraani nga bafa kati gwedda mu kifo kyona eyakafa akulengera adduka n'ayita ne waasula noyo n'okusenguka mu byonna omukazi asinga kwagala ki
omusajja oba ekyo kyagalo okiraba labira ku bakazi abasinga nti nze nga ngenda wana abaana mbula omusajja ngambako omwana yamuzaala naye atagamba mbwa buli omusajja amugambako kuba gwe yeetaaga si baana era ojja kigendera nti mu baana bonna tugende mu babies home zonna ze mumanyi mu Uganda we bakuumira abaana abalondeddwa bonna batusongere ku mwana yenna nga taata we ye yamusuula kyekikulaga nti bamaama tebaagalanga ku baana tebakulimbanga n'ebyo byonna bebeegira bagaba makwekansaamu bataata b'abaana be basinga okwagala abaana kituufu nnyo ekyo bamaama b'abaana tebabaagala y'ensonga lwaki olaba abaana abasuulibwa mu byolooni bakazi be babasuulamu abasuulibwa ku nguudo abasuulibwa ku bipipa abaana be baleka mu mapaaka oli n'amuleka ku dduuka ngaawo nti kanzigi ngenze eggula kino n'atadda baba bakazi teri musajja yali atutte mwana n'agamba nti omwana ono mukamuleke wano nzija munona n'atadda omusajja ava na kuno n'agenda nti nze nnonye mwana wange n'agenda w'omukazi n'agamba nti nnonye mwana wange siva wano nga tompadde baana bange bw'oba ogenda leka wano abaana bange omusajja yasinga okwagala abaana bw'oba olinayo ensonga eyiyo ng'ogiwa kati ekyo kyekimu ku biri bye badde ngamba nti abaana tosobola beesibako ate omusajja nti leka wano abaana oluusi kaba kakodyo omukazi asobole okusigala kyekireese kiri nti omukazi tayagala baana bw'omugamba ebyo abakulekera n'atambula n'agenda nakulaga nti talina kyabaagaza nze ndi wano n'asigala free nze ndi wano nkubuulira omukyala gwe nasooka okuwasa nafuna accident mu 1999 nemmenyeka amagulu nembeera ku kitanda foraya nabeere mulaga okumala omwaka mulamba nga amagulu gonna gamenyese abeetemisa kuba yali severe accident eyo mu wiiki esooka nga ndi ku kitanda omukazi we yagendera yava ku kitanda nga agenze okukima ebyokulya agenze okunkimira breakfast nalinda breakfast esaawa za lanchi ne zituuka nga takomyewo eza sapa ne zituuka nga takomyewo neebaka nga takomyewo wayitawo omwezi nga gumu ne baŋŋamba twamulabako egindi yamusangayo ne guyi neewuunyiza gundi ne musanga n'ataŋŋamba nti olina ku kitanda nemubuuza nti ani tirukyala ogundi ŋŋamba nti oyo amaze omwezi mulamba yagenda kunona kyayi ndowooza anoonya wali ayidde bw'anaamufuna ng'alyoka adda kati yaleka abaana bange baali babiri ng'omu wa myaka 5 omulala nga wa 6 yabalekamu mu nju n'agenda taata amulese mu ddwaliro abaana abalesemu mu nnyumba n'agenda yabalekamu wayita ennaku 2 oli nga munneyiba abuuza abaana bana kweja emyaka babeera batya mu nju bokka nga bavaayo misana ne basibawo ne babawa ku mmere nakinga beebuuza oba nyaabwe yalazeewa nti oba ali ku kitanda kitaabwe ali bubi ne basooka babalabirirako wiiki eyasooka neiba oyo yali neiba wange najja mu ddwaliro n'ambuulira embeera eriwo ngamba mbadde nsaba ngenda abaana abo bantwalira mu kifo bwekiti ne bwekiti waliwo jjajja waabwe n'abantwalira ne babeerayo omulala era omwana wange omu era nga ndi ku kitanda awo ye nali simuzadde mukyala wawaka nga omukyala we bali yamundeetera n'amuteeka awo wansi awo nga ndi ku kitanda bampanisa amagulu bati gali waggulu n'akamalawo emyezi 3 n'amuleeta n'amutuuza awo n'amuwa kuba nalina ebintu bingi nnyo awo n'ajja soda nankani mu kananka awo n'amuwa ng'anywa n'amuleka awo ng'anywa n'agenda ne mulengera mu lukubo lw'eddwaliro nga bwomanyi emulago nga luwanvu ne mulengera eri ng'atambula ggwerayo n'agenda nenva ku bakazi nemanya abakazi tebaagala ki nimbeera nabo abaana bange been them all the time omu kakati ali China omu omulenzi ali Abu Dhabi omulala muwala yafumbirwa eyo nabbingo kyakabi kubanga Katonda abakuumye weebali abo be bakazi omukazi tolowooza nti osobola omukwasiza ku mwana nti abaana bange baleke wana ajja bakulekera ate otandika okuwooza nti omukazi yansuulira abaana naye nze ndi wano naye nze omukazi tasobola sirina we nkyeraliikiriramu nti omukazi yansuulira abaana kuba manyi bwe bahandolinga abaana manyi bwe bayisa nze ng'abaana bange ngenda nabo gye ngenda ku mulimu nenzira nabo bwe baatuuka okusoma ne batwala ku ssomero lunch time nga basala badda buli buzika buli kimu basanga weekiri ne balya ne mpaka lwe nkomawo ku ssaawa 10 kuba naddanga 10 nga ndi mwangu nnyo mu kudda eka
omanyinzi bukyensinga okwagala be baana era abakazi benzaddemu abaana bonna bakimanyi omanyi nina abaana nkimanyi olina abaana bo nina abaana kubanga kyo kojja Kagatto nange nkikakasa nti olina abaana ate bonna mbalabirira omukama yeebale nolina nga bameka si bangi nnyo omusajja tagerirwa nzaalo naye nga nina abaana abawera kirungi nti tebali bubi ante ng'oli Haji mutawaanaki ekikulu byonna olina okumanya ekintu kimu nti tewaliiwo abantu omanyi abamu beesiruwaza nze saagala muntu yeebuza amagezi kati naawe nnyinza okutwalira mu baagala okwebuza amagezi ndowooza wantaddemu dda okubanga oli Haji kaakati njagala kubuuza Adamu yali wa ddiini ki tugende ku baami omwami okuwasa abakazi abangi tekitegeeza nti alina kuba Haji oba musiraamu omanyi abantu abeebuza amagezi be babyogera ebyo banoonya okwenda mu nkukutu gundi omusiraamu yakubuulira nti nsobola abakazi ekyo tekiŋŋaana kulaba atalina magezi n'agalina bw'onzijjako lowooza nti bulijjo kwembeera bw'olinga agamba nti banzaala ndi ku kamera n'alyawa nga siri ku kamera nze abanjagala bansanga neeka nga ndi mbulire ne mbagamba mulinde enkyebase kuba bamanyi byenvaamu nti bitegeerekeka so saagala olowooze nti omusajja okubeera n'abakazi abangi kimwetagisa kuba musiraamu Muswati wa ddiini ki alina abakazi bameka kati nekyo njagala kubuuza bakabaka abawano mwalimu wa musiraamu bakabaka ababeeranga aba Buganda yabeeranga n'abakazi bameka okubeera nti abakazi bamuyita baffe okubeera n'abangi bwe bati abamusiraamu ye bwe Adamu abaana be yazaala bonna abaana be yazaala tikuli bazze tebawasa abakazi ab'enjawulo n'abo bonna banawulira nga bagasita siza baani waliko abasiraamu babadde tebawasa abakazi nga bangi naye Saudi Arabia ate wali owuliddeyo omusajja alina abakazi abangi eva eddiini y'obusiraamu ate omusawudi omukazi akulyawo kakati kitegeeza nti omusiraamu abeera n'omukazi ki abamadiini abalala babeera n'abakazi abangi wano betusiba bawulira abasumba baki babeera nabaki ono agamba ono nti ono tajja kugirana ono agamba ono ate nze ndi muyonde ono nagamba nyo kugira nti nze gwe mulaba wano abo bonna basiraamu n'olwekyo muleme kulowooza nti Haji babeera n'abakazi abangi abo abantu beekweka bwekwesi mu ekyo ekintu okuba nti beefuula nti tebakisobola naye nga bw'oba oyagala tugende omwami ono omusajja yalina nga amasomero amangi eyo simanyi yaani yali musiraamu yalina abakazi bameka kojja Kagatto osobola kubuulira enjiri n'abantu kempulidde awo n'abaana ababba abantu ndi basawo bwe bakole ebyo bye bakola nze nange ekyo byo mbisobola nze bwe nteeka contract nze ompe contract ng'onsasula nti omwezi onsasula obukadde 25 nze njogerenga nga ggwe oli wali nkugambira abantu baleeta esseeni nkugambira abantu bakole bino bw'otakola nze nkunyonyerere nkukwotingere bayi kuba naye nsobola ogikwotinga kuba ngimanyi olabe bw'otaafuna kojja Kagatto tutegedde nti abakyala nange obwedda wano bye tulimu nga ndi mu kukubaka ku flashback abakyala nange nkitegedde kyamazima mutubuzaabuza nti mwagala nnyo abaana mutulimba tebakulimbanga nti eriyo omukazi ayagala omwana naye kati abasajja bano bo bakoze batya kubanga mu butuufu ekitonde ekisajja kinyigirizibwa buli wamu okuva ku mwana muto omwana omuwala bw'afuna olubuto nti gundi tusuubira gundi yamufunyiza bamukwata nga bamusiba naye ng'oluusi bakkaanyiza ekyo ni kimu bw'ogenda mu makomera baana balenze basajja b'osangayo okusinga n'amakomera gonna n'amakomera g'abakazi gye gali nago gajjudde ate amakomera g'abakazi mabi nnyo mu Uganda wano ekisinga obubi amakomera g'abasajja temugabulira nga bagamba ndi mabi naye amakomera g'abakazi mabi nnyo lwa nsonga nti bwe bakusiba omukazi ng'ayonsa n'omwana atalina musango bamusibirako kuba bamutwala naye n'abeera mu kkomera omwana kati baba basibye waaki naye awo ne watabawo n'abantu balwanirira ddembe kulaba nti kwebuuza nti lwaki omwana atalina musango naye bamutwala mu kkomera baleera embuka mu bitaliimu ne bagamba gundi yalidde sente zino gundi yalidde zino naye kwebuuza amagezi kwabwe tebavangayo muntu n'omu kugamba nti bannaye
abaana bano abakyala abalina abaana abagenda bayonsa lwaki abaana baabwe babasibiranga mu kkomera lwaki n'abaana babeera naye lwaki aba yakolaki ng'ate bagamba nti omuntu atanaweza myaka 18 takkirizibwa mu kkomera osangayo abaana ba myezi 7 olw'okuba mwana wa mukazi lwaki babonereza abaana b'abakazi we bati ekyo simanyi oba ministries ezikwatagana n'ensonga eyo bate zikiraba oba ebitongole tebikiraba ebirwanirira abaana ne UNICEF neetabaako kyekyogerako ne Save the Child neetabaako kyeyogera ku baana ng'abo abato nga basibye bannyaabwe koja kagati wangi ensonga eyo wandijogeddeko nti wandibadde bawamu magezi ki abaki abakazi ku bakazi abo balina abaana omukazi alina omwana wabeerewo enteekateeka ez'enjawulo omwana oyo omukyalo oyo babakisobola bamusibira waka kuba alina omwana nga basobola okutawulina abba ne bakwatira ndi yabbe amabaati 2,000 ye ne bamuleka n'ayina n'atambula ne bamuleka ne mbwa minisita n'abeera omwo naye ono alina akasango domestic gundi zino tuziyita omusango guyinza okuba nga oli domestic nga muyumbe mwalwanye waka biki ebyo oba assault oba ki naye ne basiba omukazi ng'omukazi alina omwana wa myaka 3 n'omwana n'agenda naye mu kkomera lwaki kiba bwe kityo bamute abeere eka n'omwana we kuba basobola okumukozesa gye tuyita ebibonerezo ebyoku kitundu community services nakola ezo nakola community oba punishment oba n'abandi ayere court for some days oba for some months n'okulongosa amalwaliro ne bw'omugamba nti kale agende ng'asiimula eddwaliro nga nsambya oba asiimule mulago okumala emyezi 4 dani okumuteeka mu kkomera n'omwana we ow'emyaka 2 bekikwatako bakiwulidde kubanga eyo nsonga nkulu nnyo ate ndowooza weewaawo abantu badde boogera ku bintu ekyo tubona bakubaayo akyogerako bannayuganda nti nze nagamba nti Katonda bwe yali atukola yatukola abasinga obungi nga tetuli ku mutindo twali half baked ensonga lwaki olaba nti abantu bakayanira ebintu ebyekisiru ne babimalirako obudde bungi nnyo ng'ebyamagezi you can imagine bw'oba olaba eggwanga nga Uganda ng'ofuluma Kampala buli luguudo lw'ofulumirako muli ebinnya tebigambika obungi naye abantu baasamira mu bintu ebitaliimu ng'ebinnya ebyo biri awo ne baasamira mu bintu ebitaliimu ng'abaana abato bwe bati basibirwa mu makomera ab'emyaka 3-4 nga waliwo n'abaana kati ne bakwata n'abaana nga ba myaka 12-13 ne babatwala mu makomera nga g'abantu bakulu ninga teri avaayo kukyogerako tebafa naye kati abantu ba Uganda balerembuka nnyo mu bitaliimu naye nga bw'oba obadde oyagala okulaba bwe balerembuka bwe keera ku makya oyogere ku munnabyabufuzi gw'ayagala olabe bwe bajjayo enjala abaana bali ku mitimbagano okubavuma abaana bali ku mitimbagano okubalumba abaana bali ku mitimbagano bakuba akasa basiiga akasa abaana bali okubavoola naye ne batavoola biri binnya bye basanga mu kubo ne batavoola nankani ngeri gye batuyisaamu baana bato omusiba otya omukazi ng'alina bebi n'omuteeka mu kkomera omukazi teriyo kitabo kyonna kebe constitution kekibe ebitabo bya ddiini kakibe kitabo ki nga kikola ki ng'omukazi tekimunafuya byonna binafuya abakazi naye bayinza batya okubanga osobola okukwata omukazi n'omukwata n'omuteeka mu kkomera ate n'ogamba n'oyo omwana wo gw'olina ow'emyezi 3 naye nagenda naye mu kkomera omwana akoze eki nga lwaki bamuteekayo kyenkugamba nti n'abakola amateeka gaffe nabo baali half baked omanyi ekizibu ekyajjawo nti abantu abayingira mu bintu ebyo bakozesa ssente nnyingi so babeera mu bifo ebyo si kuteesa kumukola ki wabula babajjayo ssente zaabwe ze baateeka mu bintu ebyo bw'ojja balabe ng'okulonda kutuuse bayiwa ssente n'olowooza nti balonda nnondi naye nga taziyiwa lwa kubanga ayagala agenda abakolera ebirungi eggulo nalabye Ssenyonyi Mbu ng'afuuse musomesa wa luzungu mu palamenti ekyo si kizibu bw'aba yafuuse ate ekyo nakyo kirungi kubanga abantu abali mu palamenti awo amazima ga Katonda tebamanyi luzungu naye abamu batukubisa kuba nti ajjidde mu kibiina nga kirina amaanyi agamusobozesa okuba mu kifo ekyo wadde teyasoma ensonga lwaki olaba nti abasingamu obungi abamemba palamenti abasingamu obungi be batateesa kubanga bajja bawalula kuba babagambako nti nzine bondeetere atuula n'ayasama n'afuluuta n'awamatukayo n'agugumuka n'awanika omukono nze nja kumwaniriza okay abantu ndowooza eyo ensonga bagitegedde abalabi baffe mwebale nnyo mwebale ddala tubeebaza nammwe abali ku live yaffe mwebale nnyo okubeera nga mwe muli naye nga mutaapinge screen ate musharinge
live ya fenu tappinga atenga bo sharinga ekintu kitambule bulungi akojja wewe abakyala bano basuusuuta naye abaami bano please nze njagala mumanye ekintu kimu amazima gaba mazima yes sir buli lwoyogera amazima abantu batono abakwagala ate sifaayo kubanga nze ndi mumalirivu okubeera obwomu kuba lwenjogedde lwotandika okummanya kalisira bali lwaki nkumalirako obudde nze simalira budde kuba talina magezi abeera nkyayo olwokuba njogedde nti abakazi bakola bateerana kuyisibwa bali nkyawa nkwagaza ki badde ngenda kusiyaga nkwagala nze abasajja mbaagala kuba nkyawa sirina kyenkwetaza kubanga gwo ntegedde ku olwo ate nze ne bwe mba sikumanyi sifiirwa nze sirina kyenfiirwa nga sikumanyi ate gwo oyagala okummanya ate okumanya basiru bazibu balaba babeera eyo ekisajja ekyo bakyabaki kyantama ate nakwata essimu nadda eri ate kyogedde luno leero kyogedde kati nze bwotagala tonoonyako ki laba ebibyo gwe yeeyagala nze tebasaagala bantu bantikkirako binnyo mukiri kyembadde nkugamba abasajja nga mwawukana n'omukazi nga mwakola mwenna ebintu mubigabana kiwatu mwaba yajja muzimmaka oba wamufuna otya wabula amateeka g'eggwanga gasinziira ku mukazi bw'aba wampeta oba wa customary marriage kitegeera waliwo abasajja nga akyala ewa sengaawe senga abaamumanyi muba mubufumbo bwa kinnansi obwo waliwo abasajja nga yagenda n'ayanjula n'okwanjula taata we n'amuwa ebbaluwa gye bakuwa nga ogenza okwanjula oba mufumbo era ebintu bye mukola okuva ku olwo deeti y'okwanjula byonna mubigabana bwe muba mwawukana temubigabana bwe muba mwawukana wano mubigabana kiwato naye ate bwe omusajja waba afudde omukazi afuna between 1% ne 3% ey'ebintu ebyo kubanga kubeerako ababikozesa bangi abamanyi amateeka bajja kubanyonyola naye nze nkimanyi nti omukazi mu mateeka nga mwawukanye mu mateeka ng'omukazi obanga ng'omukazi omu kuba afudde omukazi kirala afuna 1% oba 3%. Kati twagala kino nga mwawukana mufunye obutakkaanya ng'omukazi wamwanjula oba oyagala oba toyagala mujja kukutulira wakati. Tebatuse n'otugamba nti ennyumba tugiuzeemu. Gwe ky'oba okola zimba bbiri bwe bagamba nti mutwalira wakati ng'omukazi ye omugamba nti gwe twala eyeegiini ate wadde mbogamba nti ze ntwala eyeegiini kubanga gwe okukola ebyo yabadde ng'akeera ku makya n'akufumbira breakfast n'akuwa amazzi g'okunaaba n'ogenda ng'oli mu mudu esobola okukola n'osobola okufuna ssente. Kitegeeza mbu yakola nnyo. Gwe kati yakeera obimukolerenga ebyo onaakisobola. Era mwe bali kati ababikola. Kaakati nno bw'aba babikoze era oyo naye agenda kugabana kyenkanyi baba bagamba naye agabane kyenkanyi. Kati awo nze we neebuuliza mpozzi nti omusajja ng'ayawukana ne mukazi we ng'omukazi naye alina ebintu bw'ebyo yabifuna bali bombi nabo batemere wakati. Eyo y'ensonga gye nabuuzizza. Ebyani ssente yange ya kikazi nti ey'ekisajja ng'ogigwirako. N'abakazi mulina kugabana bintu. Mulina obbigabana kubanga naawe wajja na kaveera. Kubawo nnyo. Sinakindi wajja wowoza engoye zange ate nazoozezza bano abajja ogenda okugira nti ate badde wala ayambadde zizo. Tuyite wali ngula olugoye munayo. Bw'ojjanga naawe mwafunagana nga naawe tolina. N'ofuniraawo. Ate nno Katonda ayinza okukuba omuggo n'okivaamu abakazi abo bagenda okuzirikira. Bamagamba nti ye ekisajja kyonna kyatujjiridde. Ogenda okubeera ng'oli mwana wa mugagga. Bukeera ku makya ng'oli mu bufumbi omusajja ono bulijjo ogendayo nga bakumanyi ewaabwe nti gwebba oba gwe mukyala we oba gwebba ogabana ebizimbe bya kitaawo kuba nakyo bya bugagga by'ofunye nga muli naye. Ndowooza olaba nabyo bwe muyinza okubigabana nga naye akukaliddemu nti tugabane emmaali kuba bagamba nti tugabanire mmakkati. Ndowooza naawe olaba emmaali gye wagabana eri wagabana eka 12 mu musalireko 6 nagwo ogumu. Bizimbe 2 yika abakazi bajja kwatika olaba mulimu kati abatandise n'okuyomba edda. Naye nze ne bw'oyomba ate nkwagaza ki genda oyombe n'abalonze toyomba nange sagala kunsiriwalirako. Abakazi yika 6 kyandibadde nti n'omukazi bandibadde bakola ki
naye olw'okuba abasajja balina entegeera gye bategeeramu nze kati I can't waste my time on such things. Nkuleka bulesi nze mmanyi abakazi baagala nnyo ebyokufuna kuba asobola n'okufumbirwa ng'alaba onaatera okufa n'apapa mukole embaga asobola okugabana ebintu. Nina omwana ayagala omwami wa myaka 97 ye gw'ayagala kufumbirwa. Yayina emeka? Ndowooza ali nga 27. Oyo ayagala ndowooza luyimba lwa Eri Wamala. Kuba nkengeddewo nti ggwe w'okubeera nnamwandu wange. Ndowooza kyaba ayagala agende abeere nnamwandu w'oli aziga. Abo baba baziga. Calculator anyiga. Abaana babala ebaddiiru. Abaziga bazira. In fact, ayinza n'okuba ng'ali mu buliri n'amussa ppiro ku mutwe. Muna twabadde twebase nageza okulaba ng'asamba nageyagadde okunzijjira bwe nti munnange nasse omukka gwe n'atinka ebinnyo. Omanya nti todde manyi bwe kiba gite kisumuluzo okulemera mu kufulu. Kisumuluzo kibeera bwezi nga kyalemedde mu kufulu. N'akinyoola ne lumalamu ate mugenda okwogera ebyo ate obusiraamu omanye abasajja abasiraamu abagagga mukyafa nnyo. Balina speedi gye bafiirako naye mmwe abantu tebakigendereranga olw'ensonga nti omusiraamu takola postmortem. Anti kuguvaawo omusiraamu takola postmortem, amateeka g'eddiini tegakkiriza. Kati awo enfa gy'aba afuddemu teri kubuuza teri ki ng'omwana dda wali ate ekyo kyogerwawo wali amateeka g'obusiraamu gagamba nti bannamwandu mubawase. Entaana ettaka liba terinnakwata ng'amuwasa amutwala ate ogenda kudda nkya n'ebintu ogenda kudda nkya ate amateeka gagamba nti namwandu alina shariya erina bwegaba ebintu by'omufu. Namwandu alina byafuna ng'etteeka ate n'amateeka g'eddiini nago galagira ku mukazi afiiriddwa bba nago galina bye gamugabira n'amateeka g'obuwangwa galina bwe gagabira namwandu bw'aba yalinawo abaana abakulu batakumaze ennyumba agisigaza kuba yalina abaana abakulu ate n'etteeka ligamba nti bamuwe 1% oba 3% nayo ne bagimuwa. Koja kagatta abasajja tulagewa temulina wakugooyinga. Nze nakugambye nti bw'oba okyasobola okugamba omukazi nti bw'oba ogenda leka wano abaana bange ojja kukaaba amaziga paka kuwulira bubi ojja kuguma. Omukazi akakokodyo k'okugamba mbuleka omwana tekamuluma tekamukwasa. Waliwo omukazi ayagala omwana amwagaza ki era akubuuliza nti sengende n'abaana mbulwe naŋŋambako kyakulembeza. Banaye abali ku live TikTok live yaffe tubeebaza naye mu comments ndaba ntono mugende mu maaso n'okuweereza comments ate nga banyiize ate mu tapping banyiize kuba byenjogera binyiiza. Omukazi abadde agenda okugira ati birabye kitandise n'avaako n'omusajja bw'ajja badde byone erisajja litalina magezi lino yenna alowooza nti alina amagezi kubanga avoola byenjogera. Ne muteekaawo nti kale yogerayo ebigambo 3 ebirimu amakulu olaba bw'alebeza emimwa. Nvuma ogenda gamba nti kinene ekitono nabatwala tulaganye koma kuki ekitono kyekiruwa bwe giba nga ndaba girebera njogere ntya nze ndaba girebera kojja wanje olowooza abasajja naffe tetutandise kukola obuntu tutisiye time tutuuse nti okola ebintu aŋŋambe n'oteeka ebusunju nozimbayo akayumbako n'ogamba waakiri mwanyinaze nga mwanyinaze kana akayumba kange nozimbayo akaduuka n'ogamba mwanyinaze kano kaduuka kange. Ebirala bibadde nga byani emabega yonna ati kati mbadde ŋŋamba mukyala wange ati kati time egenda tuuka anti kakati lwaki owasa omukazi gw'otaagala mwagala kati oba omwagala mubuulire nti nina kino mukigabu ne bw'aba nfudde ekintu mukazi abirabirire oba abikireyiminge nti bintu byaffe lwaki obikweka nze nkubuulirira wano manyi nze nakula bulala abantu bajja kunneewuunya nnyo era abasajja bangi bakyayomba nze ebintu byange balirativu bange tebabirinaako mukono. Omukazi gwe mba ndi naye wenfiira yaba n'obuvunaanyizibwa ku bintu byo. Mukazi n'abaana bange be babeera neki n'obuvunaanyizibwa ku bintu byo. Oba omukazi mbadde nfudde nga nina amaduuka ebusunju nina emityana nina egaliraaya nina ekayunga nina erugazi nina emasaka mukazi gwe mba ndi naye wenfiira yalina obuvunaanyizibwa kuki era saaragala wa Luganda yenna atikkaga nnyoge manyi temugatikka neeyano ku bintu byange.
omukazi ya kakati nze ndi wano nze mukazi wange amanyi gye ndi kati naye kuba oluganda lwange waliwo amanyi gye ndi nja kubuulirayo kino ojja kusanga omuntu afuna accident afe naye nga bwomanyi omulambo gwa accident guwunya nnyo ojja kusanga omukazi ng'atudde wano ng'omulambo guli wano ng'atudde wano nga baganda b'omusajja bali eri bannange Ssematimba awunye Ssematimba awunye nga mukazi wange yakola ki yaliwo so wali olabyeko omusajja ng'afudde ne baleeta abamu ku baganda b'omufuba kubeeko emikolo gye bakola ku musajja abeera mukazi lwaki ebintu mu biwa mukazi omusajja abali ab'enganda zange neda mbuuziza buuza nange ne nkuddamu era nkuzzeemu nti nze abooluganda lwange tewaliiwo ateekwa okukwata ku bintu byange bye ndiba nnina ebitono ebyo omukazi wange n'abaana bange bye babibaako naki abasajja abaana bange babibaako obuvunaanyizibwa with the guidance of my wife nga mukazi wange yabaluŋŋamya kino tukikole bwe kyayogera njagala abalala baleme kukiddamu kubanga abalala bonna mubadde nga temumbeererawo temubeera wendi bwe nfuna obuzibu mwenna buli omu naye yatutamya ebizibu naye mukazi wange nga mbeera naye nga nina ebizibu ebyo gerafu okay ndowooza abaami mwena abadde mukikola awooza mbo owaayi gondi jangu laba wano wange nedda mbadde ninagamena kino bw'oba otya nnyo mukazi wo okutwala ebintu nga mwawukana toddamu kwasamya kamwako ng'ojooga mukazi we obanga okola bintu biyinza muviirako okukola ki kugenda mujajjatte mutiitibye akwagala ennyo nga tajagala na kusegukaawo ate alijjadde ekirowoozo nti twawulemu okitaba bwebeera naye muwe buli kimu kati nze nyinza okubuulirayo omanyi edda ennyo yali 1989 mwandi bubi naye nga omukazi nga naye tuzimbadde tufudadde ennyuma tuzimbadde tulivadde muzigo ngamba ntunga abonyebonye mulamu wange najja ate mulamu wange bwe yajja ate yalugulira ku ppata naye mulamu mwabaaki abatava mu kazigo akazigo ne kabafuukira akazigo abaana bonna batandise okulira muzigo muganda w'omukyala emmere nagiryayo ku olwekiro ndireko yannoma ngamba kazika najjiddwa n'agenda ne mbuulirako mukwano gwange omukwano gwange naŋŋamba nti weetawalanye omukazi ayagalala kunoba nti yagambye nti omwaka guno singa guyingira nga lumu nga tetulina poloti agenze naŋŋamba nti weesirikire tutogwana nandeetera pulaani y'ennankani y'ennyumba naŋŋamba nti tugende tuwokyemu wano wali awali erinnya ly'omuntu gwe baagikubidde n'abikkawo n'awandiikawo eryange naddayo nenzirayo akawungeezi nga mutya nse emikono mu maaso nti poloti nali saagala manyi kwema nali njagala kuwa surprise poloti nagigula era ne pulaani yaffe ey'ennyumba ki yino mukazi yajaganya naye gwe muli mutima ng'ogamba nkulina mukazi yajagayo gaera naye nja kufuba nga bwe nsobola ndabe nti ennyumba eno ngimala kagibe ntwalire emyaka 4 nja gizimba omukazi n'atuula ate akyali n'essubi erigenda kweyo ennyumba bwe ne pulaani gyalaba enkuba gye baagikubamu agiviire baleetemu omulala n'asinziira bwe waayitawo ebbanga nga ndaba ggumidde olwo nenfuna n'essente ezikola ki ezigula ku ploti nengulawa wenguze mugamba nti mukyalo mwe najja neesasabaka inda bulinzi bantwale bansibe nagenze okugendamu njiwa amataffaali nakinaki nga baŋŋamba nti banguza mpewo waliko nnyiniwo naye nja kufiira ku muntu sisobola kukkiriza kufiirwa ssente zange ezo nga aŋŋamba ni mwami omanyi teri mukazi omanyi asobola kukkiriza baba gende bamusibe kuva ku poloti eyo poloti katonda yagaba tulifuna endala nemanya ndi ekimaze ngaegyo emyaka gye yamala awo wonna wonna yali agenderanga ebyo nabiwona teyagenda olinga wamukuba teke ayajja aleeta akajanja
kati yali aleta akajanja ko yali amaze okgenda mulamu wange omukyala yiye amatidde nti nyumba weri nange twafuna ekizibu wano bazete nako tutalina ssente twali tuguze ebugoloobi eyo naye munnange baatuguza mpewo baali bamusiba n'omusiba tojjukira nengende wakkojja nampaayo akakadde kamu ne tugenda ne tubimaliriza kati naye twafuna awalala yagira n'agula awalala nankimuzi kati omukazi bw'omuba mukola omukazi nga musobola okubeera bwe muti mukazi bw'oba tolina mukazi tasobola kuwaayo bba kumusiba ajja kutuula waliwo omukazi asobola okuleka ng'alaba pulaani y'ennyumba eyo kati ng'alaba ennyumba pulaani yeeyo ng'eyo gye tulengeraawo agambe nti kaŋŋende nze oba tolina kyogira tolina nju agamba siva wano ne bwe giba myaka 7 ndi gy'ogizimbira ennyumba njagigenda mpola ennyumba yeetaga n'osinziira lumu kuba emitayimbwa nakyo ebyo siraabu eyo teyiika kyetaaga lwensimbi naye nokojja Kagato abo baali ba myaka giri naye bano ate kati ab'emyaka gino be baagala ebyo omukazi ow'emyaka giri nga ne bw'omu kayumba ka ssubi atuula gwe kyogamba nti emizigo baagitandise kati nga bw'omanya ennyumba ya gundi olwo n'atandika okugiraagira nemugamba naawe ogireeta pulaani ng'ezo gundi ezikuba pulaani gyeziri n'omulaga naye ssente ezizimba we zinaava we sinnamanya katonda yamanyi zijja kufunika tugume tujja kuvugira mpola olaba woofunidde ezigulawo n'ezikola pulaani ng'atuula gumu 2 3 ogenda olaba nga muyingidde omusango omwana ng'amaze P7 takyakuleega gamba nti ensonda ssente zino kulaba nti ntandike gundi eyo njagala okubemba ngenze njiwewo tripu z'amayinja amataffaali 2 njiwewo emitayimbwa n'omusenyu mulundi gumu ne hardcore koja Kagato wangi andooza abalabe baffe bakitegedde abasajja kati bali ebeeswanta abamu bano abafumbirwa bali mu kuwoza ngenda kwekyanga nti okola n'ebintu bagenda kutwaza miggo manyina amateeka ate si masiru kutuukaawo bagenda kusooka ne babuuzaani awasa munne bwe kiriba nti ggwe wawasa ng'ate ggwe tolina bintu ate oyagala mugabane abategeera bagenda kukuba nikojja nga weefuulira mu kiti nga mbazi nze nkubuulira ekisoboka okubaawo kubanga kati wali tosobola omukazi bw'akeera ku makya n'atandika okukaayanira ebintu byabba bwe babadde naye wazadde abaana ng'amazeewo emyaka egiwera nga 20 oba 15 bamuwuliriza naye ggwe bw'obanga ggwe wajja mu buli ngeri abasajja abatera okugenda babeere n'abakazi ng'abakazi be basingaza ssente babeera abakazi be bakulu ku basajja abo kati buli omu agenda kukulabanga ggwe yali anoonya ebyokufuna lwaki teweekolera kati tokoze ng'oli muvubuka ng'oli muvubuka muto wadda mu kufumbirwa agakazi gakulu mwagala biwedde ng'oyagala ki genda ye n'abaana b'omukazi nga bakuleseewo bakutwala nga nabugye simufungiza koja Kagato wangi ayongera kubuulirirako ku baana balenzi abo naddala abo abeeyita basisita baagala kufumbirwa nga banoonya abakazi abaakolamu abakazi abeevuga abakazi abalina nga yazimba abo yongera okubabuulirirako nga kojja Kagato abantu basooka oba oli awo banavaayo nga banagenda okuva ku kino kye tukola nga bamaze okuyiga ne bagamba owaayi kanoonye muwala myaka gyange ngende mpase obuvunaanyizibwa bunzire mu bwongo olina okumanya ekintu kimu gwe omulenzi yenna aliwo oli ng'oyagala omukazi eyakolamu alina ssente zaakola eki omukazi oyo omwagaza ki kati kyoba ombuulira kyokka kyosooka okuŋŋamba abantu ekibaagazisa abakazi kuzaala baana naye oyo gwe weesibyeko omukazi omukulu eyakolamu eyazimba alina ki alina buli kimu n'abaana bamumugjamu dda ne bamuwembwa naye mwesibyeko obudde emyaka egyo gy'olimu mwe weeyitira smart wire ojja gimala nga smart wire yo tekuyambye kubanga tojja kugizaalamu mwana tojja kuba na mwana n'omu kuba omukazi oli yajja kugambira nti nze buna ebyokuzaala nabivaako sikyasobola kuzaala kyakubiri nali nfunye kansa wa nabaana ne bamunzijamu ndowooza okiraba naye gwe ofuŋŋanye olowooza nti opima bintu bya bugagga omukazi amaze okukola ebyobugagga ebyo tumuyita musiru abeera gwe alina limiti gy'ateeka ku muntu by'anaamuwa ajja kugulira engoye zonna z'oyagala agulira amasaati g'oyagala kuwa essente ez'okucyakala 10,000 egyo 2 ate ocyakalawa mutambula babiri anti kwe kucyakala ne mucyakala naye buli watuuka bbiru agisasula engoye n'emmotoka ajja gikulekera ne bw'ogisensebula emmotoka ya bukadde 14 temusala abaana be ebintu bye byonna aba yabiteeka dda mu mannya g'abaana be era bw'obanga byobala gwe ogenda kuviiramu awo emyaka gye gyegivuuka ogenda gikozesa
n'amaanyi mangi nnyo kubanga ofutubadde ku mukazi gw'otalina kyogenda mukolako. Yalwana dde entalo gw'olowooza nti gwe onaamwebakako osengule obukyala bwe budde awali evviivi oba bumala budde. Pozikojja. Okay, tugende nze nkubuulira ekituufu. Bwe owulira nti nkugamba bubi, kiringa era n'abawala. Ogenda n'owulira omuwala nga afunyulula emimwa. Njagala omusajja nga wa myaka 35 butasukka 4, yazimba, yeevuga, alina omulimu omulungi, alabika bulungi, talina mukazi, talina mwana. N'owulira embwa. Embwa yennyini erinza okugenda okugipangisa eyigge. Omusajja ng'ali mu myaka 35 yeevuga, alina ssente ze, yazimba, n'ofunyulula agamwa nti nga tazaalangako ng'alinda nnyoko mwabazaala. Ngaizo kuba yafiirwako embwa. Olaba naawe omuwejjera awedde emirimu naawe olina b'oyagala omuntu gw'oyagala. Naye ye asobola n'okuba ng'ayimiridde wali ng'atunula ku buli omu agamba bugambi nti n'enfuna oyo mba mmaze. Ebyo by'otikkamu ebinnyo byo, genda ofumbirwe bannyoko be bali mu myaka egyo nga tebawasangako. Naye abaana b'abantu abalala abategeera ku myaka egyo abamaze okufuna omukazi. Gwe kitaawo yakuzaalwa ayina emyaka emeka? Maama we yafumbirwa ayina emyaka emeka? Ate nno bansesa, agenda n'ayogera ebyo byonna byonna nga yeerabidde nti bukyamala kusoma wayise emyaka 15. Golooza abawala abamazaawo senior 4 ne senior 6 ne university bameka? Abo bonna abaana baagala basajja bakufumbirwa naye tebabalaba. Naye golooza wenkana kyofaanana otya gwaliwo ayagala abo nga weeroboza n'okweroboza. Ate kati njagala nkugambe na kino, mulekerawo okusiruwala okutuuka ku level etategeerekeka. Ogambe mbu njagala omusajja gw'oyagala yakwagala. Bakugamba nti ofumbirwa nga musajja gw'oyagala. Ate ekyo wakibagamba na luli. Ekyo kijja kibajjukizanga kubanga omanyi bakugamba nti omusirusiru ne bw'omuteeka mu kinu. Era ogenda okugira oti nga mpulunguse. Omusajja gw'oyagala tasobola kukuwasa. Kuba gw'omwagala ye takimanyi na kimanya yeetambulira bibye. Gw'olina kufumbirwa musajja ng'omusajja yakwagala. Wana kuyisamu buyisa gaali. Ono ajja kuyisamu gaali takuteekayo layini. Ajja kuteekawo layini. Gwe omusajja bw'onaabanga gw'omwagala omala mu bulago kibayita okutengejjera obusa ng'asaba oluwanga obulamu. Ogenda osifukabire mu maaso g'akawanga nti njagala bulamu ng'ate nako kaafa. Kanoolekyo toyasama bya kisiru bantu kumanya nti toyina magezi. Bw'oba ofumbirwa omusajja nga yakwagala, that's when bw'anaakuwa ebyo byonna gwe buli ky'onaaba oyagala bajja kuba okikuwa. Ajja kusobola okuteesa naawe kubanga akwagala. Ajja kusobola okulaba nti tomuvaako kubanga akwagala. Naye gwe bw'onaaba gw'omwagala ajja kukolanga by'ayagala. Oli omwana byagamba nti abasajja tobavaako bakola bye baagala. Bakola bye baagala kubanga gwe sitakwagala alina gwe yali ayagala, gwe n'omwesibako nti gw'oyagala. Noolwekyo fumbira omusajja akwagala, atakwagala omala budde. Agenda kukuyisaamu eggaali, agenda kukuteeka mu layini, amala agambe bana ekikazi ne bwe nkikola ebyenkana bitya tekivaawo, kyalemerawo. Ng'oli awo, nonnumya bw'otyo, ng'ate nze nkwagala, n'akugamba nze bagambye nkwagala. Agenda kikuddamu olisa ng'omukalu, gwe wali onjagala, nze nali nkwagala. Gwe nnyo nnaku lwe nali nkugambyeko nti gundi nkwagala. Nange ninayo gwe njagala. Agenda kikubuuza bw'ati, nze nina omuntu gwe nali njagala n'ofuŋŋana. N'olwekyo oba ofumbira omusajja akwagala, so si gw'oyagala. Abaana abawala muwulidde tagenda kukuyamba. Abaana abawala wano ku Tona's Media kwe tuli ndowooza owulidde. Kojja Kagato tukyali naye nga tutambula akubuulidde nti fumbirwa omukazi omusajja gw'oyagala. Siso gwe bino bye muwoza. Nze njagala yazimba, njagala myaka 35 nga yazimba. Yafiirwako n'azimba enju n'ebeeraawo. Ngono ebe erina ku musingi abagira babawala ne bagaba n'agimala n'aŋŋamba nti jangu ogibeeremu. Ate ko ennaku zino byategeerekese. Osanga nga maama w'omuwala nga yategedde for example nti mwami Tona's yayagala muwala wange. Ate yali mu kuzimba wali. Abuuza gundi gwe soli kuki? Gwe nno beera wano omusajja azimba ennyumba oyagala mbuza agitwalemu omulala. Bweba yakagenda mu madirisa bweti wakiriteekamu ebipapula ali kusanga oli muli. Tukolaba abantu bayingira ennyumba kati nga teziriimu madirisa. Omusanga ali ogenda okujja nga yagenze dda ebintu yabitutte. Ngeno ndaba wano waggale.
Tulie na wapya n'olyoka ofaako obadde planning nga byonna babisazeemu. Nze wenkugamira ndiyagala musajja akola ki akwagala. Abaana babaagala okuba abamu bajja bagamba nti nvuma nja kubavuma kuba temutegeera nze siyinza kuvuma ogolola sivuma ategeera kiringa bwe baba babonereza tebasobola kubonereza muntu atakoze ensobi babonereza agikola ki bona boyagala okumanya ebisingawo ojja kunkubira ku ssimu nina essimu 0752 ana 32 0752 ana 32 kojja Sematimba Ibrahim abamu bankazaako lya kagatto kojja kagatto wangi abaana abalenzi abo bakakase lwaki balina okuba essimu abaana balenzi ebyakabi abaana balenzi mulina okumanya abakazi omanyi omukazi atya nnyo okuswala eri omusajja gwayagala ofunga n'omukazi omwebaseeko ekiro kiramba tolina nno kyokola weefulubenda n'atakugamba naye bambi naye omanyi saafunyeemu tolina kyewakoze ikwate dakiika bbiri kakati ojja kusanga omukazi nga yakula agasambi nga munene muzibu aliba ayingira bw'ati n'afuka simanyi njogedde bwe tunakijjamu aliba ayingira bw'ati ne kaggwamu kati gwe ng'omukazi ye abeerawo ebyo byekisiru byammwe janguze nja kuwa eddagala ojja kitya kola ekintu ekitegerekeka. Abakazi abamu bo balina amazima bo osobola okwogera amazima nagamba naye nze ebyokola tebinnyumira kola wano bwoti ne bwoti naye ajja kukubuulira ate oba mwagalana lwaki tomubuuza kyayagala mubuuza ajja kukubuulira naye gamba nti okubakamu n'ogweri sasirimu ojja kujja buzinze nja kussa mu layini otandika okuyisa mu muntu eggaali nokuyita kuyisa mu gaali oyiseemu eggaali enseyo kutya oseewo layini olekewo omukululo ku namba 0752 ana 32 nammwe abali e Dubai Abu Dhabi abo bandi bwe bamanyi ekizibu ky'obudde bw'empewo abasinga obungi batuuka n'okukozesa masturbation. They don't need that. Ate masturbation ejja batta mujja kufa nga omanyi eddookoloko limanyi manyi akolesa ennyo masturbation bagimuteera bwawo ne bwe bansaveeta n'atunulira ntunuulire nga taliimu wadde akejanyamula okugiramu bwati omanye ebinywa byamunoono abanantunuulidde n'abagamba nti oba ku 0752 ana 32 awo ojja kuba ng'ofuna kojja kagatto osobole kubanga ekintu nga kitambula bulungi osobole kubanga ekintu okimaze ate kojja kagatto muzanyi wa mizanyo oluddako tugenda kwogera ebbanga lyabadde mu industry zino ez'okuzanya emizannyo byonna atubuulire mu radio TV byonna nti ate ne firimu byonna okuzanya firimu byonna muwandiisi waazo waajo enyimba nziwandiika ruutu bwetunaaba nga tukomyewo naye tujja kubanga atubuulira olugendo lwe mu entertainment mu kuzanya tebaatya ennyo mu kuzanya firimu byonna olugendo lwe tuddako tujja kubanga tutegeera kibadde kitya naye ondabiranga mukadde wange Mukiibi tubeera naye era nakakati wenva wano era ngenda kumusinkana Christopher Mukiibi tugenda kubanga tubeera naye mu butuufu mugambe nti akasimu kambulako naye nga mwagala nnyo kitanga oyo mwagalira ddala nze nobwe mulengerako bulengeze mu kifaananyi nendebengera enkofiira eyo manya bumanya nti yoyo agobye kuki abaana bagamba kuki balina engeri gye bakyogeramu awo waliwo akuba noona njagala oba ki naye nga akatusiibule ndowooza abalabi baffe ebintu bisinga obungi mubitegedde kojja kagatta ababuulidde banayi muyige muleme kukoma ku kulaba bulabi kojja kagatta olina akatalekeka kyenyiza obbagamba kiri kimu buli muntu yenna bw'obanga oli muwala bw'oweza emyaka 18 nga tokyasoma ekyandibadde kisingamu okuba ekyamagezi kufumbirwa bw'ofumbirwa ofuna emirembe in your life bw'ofumbirwa zaala abaana bo ng'okyali muto ng'okyali mu myaka
ejo okuva ku 18 okugenda mu myaka 3 obenga omaze okuzaala osigale kuwoomerwa bulamu nga omanyi omukazi bw'aba akuze bw'azaala ayulika nnyo naye omukazi bw'azaala nga akyali muvubuka n'akoma mu myaka 3 ng'amaze okuzaala bw'omusanga akugamba n'okugamba nti nina abaana nga tokikkiriza era be abakazi abawangaala kubanga bukyomulaba tomulaba nga kona lubuto olubuto lusensebula nnyo omwana kuba omukazi lumusensebula nnyo olw'ensonga nti obuzito bwe bwatambula nabwo for 9 months nabwo bumukola bubi nnyo omulenzi emyaka egy'obuvubuka omwana bw'akulemeramu tomusuubiranga ng'okuze gana ku mbeera eriwo kati 1 gy'oko n'akoma okukula ojja kuba ofuna bakazi bawala mbaki nga nze nzaalamu oyo omukulu bw'ati nze nzaala bweti nze nga mbeera bweti wano ng'okyali muto nga bakyakula buli omu amulabikira bulungi bw'oba ofuna mukyala muzaale abaana bammwe bazaala abaana bo beere nabo omanye nti mpezeza emyaka 3 nga nina abaana bange kababe 4 ne bw'oba tozzeemu kufuna mukazi akuzaalira oba osobola okukola ki okubeerawo nga naye olina abaana ekirala abavubuka mu myaka egyo between 18 okutuuka ku myaka 4 osobolera okukolerera embeera zo z'olibeeramu nze kati olaba bwe nnenkana naye emyaka gye nnina bw'oli bwagikugamba togikkiriza naye nga ndabika bulungi kubanga gye nalindaga nali ndabayo wateekateeka olwaleero nsobola okutambula nze kati olwaleero nsobola okuwasa omukazi okuva ku myaka 2 nsobola omuwasa nga tagaanye ojja tuleke ekyo kitundu eyandabako nga ndi mu myaka awo 25 kati ndi ino mu nkaagalaba bwenfaanana ate gwe olinga jjajja wange gwe ng'ate gwe oli mu myaka 28 kale naye muyulika luno kanjire kangende mukadde abulungi abatulaba nsanyuse nnyo okuba nti nange nkyaddeko ono mu Tronaz Media ebeerawo liking sharing ate era subscribing nange nja kubanga nzijangawo olw'olumu nga kati bwagambye nti ayagala okumanya byenvudde nvudde wala bakuba nti ate saava wala nga mmwe gye mwava okujja wano nze nzaalwa mu kibuga wano nzaalwa Kawempe wali ku mayiro 5 mu maaso opposite ne Los Angeles awo olaba kikomere ekya block ezitali nzizeeko ye mukyalo ewaffe kale bw'otalowooza nti nava wala gye nvudde mbasitegeeza kuba gye nvudde awaka nkubuulira bulamu bwe ntambuliddemu kuva lwe nazaalibwa paka leero tujja kusinkana omulundi oguddako babaye amaanyi nga bulijjo Tronaz bagamba nti omukama abatukuumire oyo atakuumira mpeera mweraba